Ssemateeka w'eggwanga owali 1995 akawaayiro aka 71 kawa bannayuganda ebbeetu okwetaba mu bibiina by'obufuzi eby'enjawulo kyokka ebyo byokka ebigoberera obukwakkulizo obufuga ekibiina. Era mu kawaayiro aka 72 munnayuganda aweebwa ebbeetu okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi mu mateeka agalambikiddwa obulungi. Newankubadde guli gutyo akawaayiro aka 72 akatundu ak'okubiri kakkiriza omuntu okwesimbawo ku bwannamunigina nga talina kibiina kyonna mw'ajjidde. Kyokka kinajjukirwa nti wano mu Uganda newankubadde ebibiina by'obufuzi byabangawo okubivuganyizaamu kyali kyawerebwa nga beesimbawo bajjira mu nkola ya mugendo oba ku bwannamunigina. Ate mu kawaayiro aka 74 ssemateeka alambika ng'enfuga y'eggwanga bw'eyinza okukyuka wabula ng'eyita mu kalulu akamanyiddwa nga ak'ekikungo oba referendum. Kati oyinza okugamba nti mu 2005 bannayuganda basimbuliza mu kawaayiro kano okusalawo okukyusa obwanga mu byobufuzi era palamenti n'esalawo okutegeka akalulu ak'ekikungo bannayuganda mwe baali balina okusalirawo okuvuganyiza mu bibiina by'obufuzi oba mu nkola ey'omugendo kiyite movement system. Akalulu kano kakubanga ennaku z'omwezi 28 ogw'omusanvu omwaka gwa 2005 ebyavaamu byalaganga bannayuganda bwe baali basazeewo okuvuganyiza mu bibiina byabwe era ng'obululu obwabayisaawo bwali obukadde 3,664,323 so nga abaali baagala okusigala mu nkola ey'omugendo baali 29,784. Okuva bannayuganda etteeka lye lyabakkiriza okuvuganyiza mu bibiina twandirowoozezza nti okujja ku bwannamunigina kyandibadde kyewuunyisa wabula guno si bwe guli. Okuva mu kulonda kwa 2011 omuwendo gw'abajja ku bwannamunigina tegukkangako wansi nga ku kifo ky'omubaka wa palamenti kumpi babula kusinga baludda luvuganya. Mu 2006 abajja ku bwannamunigina baali abantu 40, mu 2011 abali ku bwannamunigina mu palamenti baali 43, mu 2016 baali 66, mu 2021 mu kusooka akalulu nga kaakaggwa baali 74 kyokka palamenti eno weetuukidde olwaleero nga baali 69. Kati ng'eggwanga lyetegekera akalulu ka bonna aka 2026 akakiiko k'ebyokulonda nga kafulumya olukalala lw'abeesimbyewo okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa palamenti mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, omuwendo gw'abazze ku bwannamunigina gwewuunyisa nga gukubisamu n'ebibiina ebigundiivu mu ggwanga. Okugeza mu NRM abavuganya bali 347, abasunsuddwa okuva mu NOP bali 216, abasunsuddwa okuva mu FDC bali 159, abavudde mu DP bali 74 kyokka nga bo abeesimbyewo ku bwannamunigina ku bubaka bwa palamenti bali 95. Wano nno we twagalidde okwebuuliza ku balengeredde ebyobufuzi ewala nti lwaki bannayuganda bettanidde nnyo okwesimbawo ku bwannamunigina newankubadde tuli mu nkola ya bibiina. Okuba batongoza multi-party dispensation ebibiina by'obufuzi babitunuulira nga NGOs, non-government organizations. Tibiweebwa kitiibwa kiri mu article 71, 72, 73. President Museveni bwe yali azaawo ebibiina mu 2005 yagamba katubejjeko so teyagamba nti kabagende bakole era tabikkiriza kuoperatinga. Ng'oggyeko ebibiina okunafuyizibwa gavumenti eri mu buyinza abategeera ensonga zino bagamba nti nayo byennyini tebirina mirandira na nsibuko yeetongodde ekireetera ababirimu okubiyisaamu olugaayo sinakindi obutamanya bigendererwa byabyo. Twakolawo study nga tubuuza what is the central ideology of Uganda's political parties ne tusanga nti waliwo political party emu yokka eyina ideology yali UPC. Bwe baba nga bayigiriza abantu baabwe nga barecruitinga tebaba recruiting on ideology, it is just mass following. Kuno nno kw'ogatta obwavu obufumbekedde mu bibiina ebimu ne bituuka n'okusaba abaagala okwesimbawo ssente. Negolaba nga alina kaadi ali ku bwannamunigina, reason being tamanyi naye bwe yagifunye. Bw'aba yategedde akimanyi teyagifunidde makubo maki matuufu. Ng'oggyeko abamu ku bataagala kutambulira mu nkwawa za bibiina bya bufuzi ekyalo ekisinga okuleetera abantu okujja ku bwannamunigina y'engeri akamyufu gye kakwatibwamu nti bangi abavaayo nga bawesa ensingo ne basalawo okwesimbawo nga bo. Kino nno kibadde kisinga kuba mu kibiina ki NRM so nga ne ku mulundi guno abataweebwa kaadi mu NOP bangi bazze ku lwabwe. Wano nno waliwo okwebuuza oba nga bannayuganda baagala kuddayo mu nkola enkadde sinakindi nga ye baalonda mu kawulu k'ekikungo baali tebabyetegekedde bulungi. Ndowooza twali ng'eggwanga tetunnatuuka ku kiseera ekiyingira mu multi-party system.
kubanga bino byonna ebikolebwa abantu okufuluma pati zaabwe ne beesimbawo nga independence kiraga kintu kimu kyokka nti tugezaako okuddayo mu nkola eri eya individual merit. Tusanye tukimanye nti buli abeesimbawo ku bwannamunigina bwe beeyongera omuwendo ebibiina by'obufuzi binafuwa olw'ensonga nti bangi ku bo baba baabulidde ebibiina byabwe. No maama ekigambo kino nja kinywerako tetulina bibiina bya bufuzi mu Uganda tulina clubs ate clubs ezo nga z'abantu. Waliwo omuntu ayinza nti ayadimaya Elias Lukwago kangende mu PFF ng'alina byakola ebimusanyusa ng'ani. Okutandikira ddala ku level y'aba presidential candidates bajja 2 n'okusoba. Kiki ekyabaleeta mu history ya Uganda tetunnabafuna muwendo munene bwe gutyo. Kati nga akalulu ka 2006 kabindabinda waliwo okutya oba nga banaasinga okwesoga olukiiko lw'eggwanga olukulu tebaaba abo abatajjidde mu bibiina. Singa palamenti ejjulamu abantu abazze ku lwabwe kitegeeza ki eri eggwanga? Ye abaffe waliwo obuzibu bwonna singa palamenti esingamu ba independents bokka oba abazze ku lwabwe. Priska Namulema agaffeeyo ku Spark TV.